ne byembadde nabyo mu nnyumba mbitunze. Ogenda bweru? Ngenda bweru sigenze. Gumanyi kye naliko. Mu nnyumba bakugobyemu? Ebintu byenyini obitunze? Ogenda bweru togenze? Sigenze. Ekyaddako? Ekyaddako 28 internet etandikiriza okujjakisa ekisinga. Bu internet cafe bujja? 28 29 kati waliwo ekitongole bakiyita IRI. Kati vite endala yali era mu DP yawo mu kooti tulwanise mwogerero oyo. Kwajjukira twali tuvudde mu referendum ya 2005 tuzze mu nkola y'ebibiina. Gavumenti egamba muwandiise ekibiina. Semugere taagala kiwandiisa olw'okuba yeta kyalina public appeal. Kati fe abahaji fe abalina vibe nga tuga tukiwandiise ffe tugende mu bantu tunyonyola abantu. Semugere n'atuluyisa ne tumwambala. Nze mu dakiika 2 nali nsula kololo nga n'ennyumba njitya sigimalaawo yakalina erina boys quarter emabega nga sigisobola. Leka naawe nga nsula mu kisenge eki. Mbwana byafuzi unabona abali gwe Sebagala gwe Yesu okubeera ADC. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Bannamawulire tufuna obuzibu obwo nti osooka notunula mu lisiti muboona akyaza era ng'eyakyala mu 2008 ku maleediyo nga ne kakati gwe weetaaga. Obuzibu buli luddawo okuzimba bannabyabufuzi bano ab'omuzinzi ebiro bino? Ebiro bino kizibu okunekyalinga omukulembeze kati ng'oyo eyafudde era nze nabadde mwogerako nagaye nti yabadde well natured leader, abadde well organized, abadde aina moral values, abadde aina integrity era bye bintu kubyo ebyamuse. Abadde ali generosity ng'omukono gwe simuwewere tegukaluba ng'agira okitegedde ate nga local government erimu sente ziri awo. Abadde ate asembeza abalabe be kumpi era kiki kyamumaliriza. Era nembaganzi nti nze bwenalaba ng'NUP emalawo nengisembeza wala bwe bulamu bwendiko. Bwe bulamu bwendiko kati omulabe waino kati okuzimba omukulembeza n'abeera n'ebintu ebyo ennaku zino kizibu kubanga workshop tezikyaliwo. Omuntu ayingira ebyobufuzi ng'ayagala kubeera MP, ayingira ebyobufuzi ng'ayagala kubeera kansala immediately kubanga alaba waliwo abaafuukira nga kyekimulesera yatayagala kumanya. Kati ate okubeera omukulembeze ow'ensonga kati nga bw'olaba Bigirwa Moses nti basobola n'okukuba n'osigalawo ng'omanye ekyokukola. Olina okuyita mu mitendera mingi nnyo kuba nze nasookera mu kusindika gaali z'abeezimbyewo emmotoka y'omukulu nenzira mu bwofu tusojja bodyguard Sebagala alongose kubo ng'omukulu ayitawo nga nze amuyimirira emabega ADC. Kati from that level awo wenaddira ki awo nenfuuka national deputy leader wa DP. Olwatawo byabukulembeze naye ng'ovudde ku mutendera vice president wa UYD Eastern kwegamba ebyo byonna yona process ogenda oyiga kino oyiga kiri noyogerako ne Dr. Semogere noyogerako ne Sebaana noyogerako ne Mau noyogerako ne Lukwago noyogerako ne Mukasambidde noyogerako ne Mabike Kakande najja naye n'abakwatamu ogenda opikinga notice mpola mpola
naye egyo emyaka mingi jo mingi ng'oli mu process egyo emyaka mingi era batono nnyo abafunye chance eyo kituufu naye ndi wa mukisa nti mwendi kati abakulembeze b'ennaku zino singa bafuna challenge nze zinafuna abatakomyawo waddayo kulima bikajjo singa bafuna challenge nze zinafuna tebasukka waawo ayinza n'okomitinga suicide ng'alaba ensi ekomye naye kakati fe ababaddeko mu ddenja fe abaddeko mu mbeera kati nze lwenayawukana ne Haji Ssebaggala nali ndowooza nti ekisooka nali nsula Kololo Mabuwa Road zinasulanga Kololo bakuwa ADC ne bakwerawo n'ennyumba e Kololo anti ennyumba ya meeya eri ku Mabuwa Road plot 2 naye yali nkadde nga tesulikamu meeya naye kuffe ng'eba mpya kati bwe tukwata obwa meeya 26 muva nsambya eri wansi nyingiro ennyumba ya meeya ekololo plot 2 nga nsulanga ambasada kyovulaba obuyinza nga bwakyuse obuyinza tobuzanyirangako muganda wange mu sekendi sibiri oba ofuuse mugagga kituufu nze mu dakiika 2 nali nsula Kololo nga n'ennyumba njitya sigimalaawo yakalina erina boys quarter emabega nga sigisobola leka naawe nga nsula mu kisenge eki mbwana byafuzi unabona abali gwe Ssebaggala gwe Yesu okubeera ADC okiwulidde kati ne chalingi yange gye nafuna si buli muntu nti asobola ogifuna kuba yeetaaga emyaka mingi ng'ate ne bozannya nabo bali willing okola ki okuzannya nabo kyovula nze abaana bempangana nabo ekamuli emyaka 5 mu maaso awo kamuli ejja kuba efulumya bannabyabufuzi ab'amaanyi ba Francis bandi si babi ejja kuba efulumya bannabyabufuzi ab'amaanyi kubanga bali natured n'omuntu eyali natured so badogamba we wayawukana ne Haji Ssebaggala wenjawukana naye waliwo akavubuka akambala ekaga kati bigiru ono kamusomera ekyokgenda ebweru ne kansomera ekyokgenda e London nendabira ddala nga kyekitu kuba nalaba nga sina mulimu mulala gwe nnyinza kukola Uganda musajja mbadde mbeera ne meeya wali ofuna omusaala nali nfuna nga nfunira ddala nagenda ne bampandiisa officially District Service Commission yaliwo mu kiseera ekyo nefuuka omukozi wa gavumenti okiwulidde kakati akasajja ne kambalira ebye London ne kaŋŋamba bimalawo miliyoni nga 3 nentundatunda obuntu bwe nalina mu nnyumba mufaliso biki fridge sere nenzifuna kakuba nkube nekazitwala si nvudde ku mulimo bangobye kyekyagobya ebyo tuli byogera olulala ekololo nvuddeyo kwawe bamala okugoba ne mu nyumba n'ovaamu yansindikira semwayi y'ebiseera ebyo yekufulumya semwayi ya youth brigade kitegeeza mwayawukana bubi nnyo twayawukana si bulungi naye ffe tusigala waliwo ensobi ezaali zikoleddwa both sides kankumalire eno sitole kakati ne byembadde nabyo mu nnyumba mbitunze ngenda bweru sigenze gumanyi kye naliko mu nyumba bakugobyemu n'ebintu byennyini obitunze ogenda bweru togenze sigenze ekyaddako kwezuula bupya waddayo ku drawing board naddayo ku drawing board nina mutabanyi wange baali bamuyita Kato Sam nampa obuddamu nensuzibwa eyali ekololo nensuzibwa nenyingira ekibuga bupya olwo nenzirayo ku ziro nempulaninga bupya naye era nga bumanyi omuntu ng'oli kirinkya one time nakomawo nvuga awo ate obulamu ne budda ku birala
the rest is history. Ebyobufuzi ng'okyabirimu era. Kakati naye point gye mbadde nkugambamu nti eyo process gye nayitamu si ya buli muntu. Oyinza bw'oba ngendako mpola. Wakati mu eyo process abamu basobola okwetta. Oli akomitinga suicide. Abamu n'ebintu by'omu nnyumba nga takyalina na mufalisa yali asula ekololo. Nkugambye nze nali nsula ku Mabuwa Road nga n'ennyumba nagiteekamu abapangisa basasula nze kuba nze yali alina obuyinza mu kiseera ekyo. Wagibeeramu emyezi ng'emeka? Nagibeeramu emyezi nga 8. Weeyagala? Ku mwaka gwawera. Nga basasula ggwe? Nga basasula nze. Ebisenge by'enjawulo boys quarter biki ate ng'erimu amazzi kasoyezasula n'amasannyalaze. Era gwe gavumenti enyuma. Gavumenti oba tomanyi biru zijja bazitwala butwazi. Ndowooza obwagana kakaadi okugenda okushopinga mu supermarket biki? Kati obuzibu bwe nafuna ng'ekolola eyo nga bw'okomawo nga tolidde awo okujja akamere katandikira ku egi. Wali tonaba kuwasa budde obwo? Nali sinaba kuwasa. Emmere etandikira ku 2 base kyokola order. Wali Mandela yali tanateekawo kafejja vaasi. Nga waliwo ekisiko sikaawo. Nga tewali mmere, waliwo hoteri awo wansi ey'Abayindi nga bagiyita Kaanakazaana. Kati nga ekinene nnyo ebyokulya byawo nga bitandikira mu 2. Nga mu kiseera ekyo teziweekayo. Nnyingi. Naye kaakati sebo gamba omuntu agula emmere y'emitwalo 2 agamba ngula ki? Aba azitowamuko. Ngula ki? Aba azitowera ddala. Aba azitowera ddala. Era oli bw'ayingira restaurant asooka kusaba menu n'atunula prices n'agamba wano mpita oba siyita. Waba tayita nga yeeyongerayo. So bannabyabufuzi ab'ennaku zino tebasobola kugumiikiriza ebyo bimwagumi oba n'ebibiina kati bikyatendeka bakulembeze nga IDP wekikolanga emabegako. Of course ekisaawe kyakyuka competition eriwo ya njawulo. Engeri wajja emitimbagano. Emitimbagano egyo gyayonoona entegeera y'ebyobufuzi entuufu. Emitimbagano omuntu mu kifo ky'okugenda mu lecture room olufuna ka inspirational story ku TikTok ng'awulirizaako. Sijui a politician, you can't cross the road with a politician, the car will knock you. Ng'agenda naako bw'ozala ekkubo ne munnabyabufuzi weegendereza ng'aba alina ky'abaze. Okiwulidde nga babeeramu ebyo bwe bityo. So weetaaga omuntu alina knowledge. Kati abaana b'e Kamuli emabegako awo nabasomesa fundamental principles of the struggle. Ne bamanya ebintu ebitandikirwako by'olina okuba ng'omanyi. Kati ate bano tebabimanyi. Era gwe olikyazaako omwana w'e Kamuli wano ojja kulanga reasoning ye endala. Ate ng'olabanga ali mu kyalo ndala nnyo asobola okutaputa ensonga zonna n'azimalayo. Ne bwemutwala mu mubiri academic nga nabyo abikubamu ebituli ekitali wano ekiriwo kyakoma nnyoko. Olinga amanankanyi okiwulidde. Kati ebyo si bya bufuzi era tebiyinza kuwangaala. Luli edda mu DP mwabeeranga mu lecture room ne babasomesa ebyobufuzi. Abasomesa abakulu beemanyi obulungi. Kakande Kenneth Po, Derrick Mutema tiwamulabako. Wagamba yagenda mu America. Ali Bungereza. Ani omulala okusinga beebo. Kakande ku revolution. Revolution nezaali zibaddewoko kubanga tosobola kubeera inspired n'okozinga revolution nga tosomanga ko zaali zigguse oba osaagira ddala. Kakande nga atuleetera atuleetera revolution ezaali zigguse ne tuzitunulamu
ne tulaba waawe tusobola okukyusaamu okusinza ku bali bye baakola. Musitadinga ku bantu bangi nnyo. Ebyobufuzi byali serious ebiseera ebyo. Abasajja nga ba Patrick Henry eyakola speech gye bayita give me death or give me liberty or give me death. Eyo speech ye yavaako America okufuna independence ne bagoba Omungereza 1700. Byemusonga byemusome ebyo. Ne mugenda mu speech engeri yagikolamu bigambo kibi yakozesa okugumya abalwanyi abaaliwo awo olutalo lukole ki lugguke. Abantu nga ba Douglas Henry omuddugavu yasooka okuyitibwa mu kulaale Bungereza naye ng'ava mu America n'akuba Abangereza Katonda abatte kulaale yaabwe. Katonda abatte mu kiseera ekyo entalo za slave trade zyali zikyagenda mu maaso. Abaniggulo bagezaako okuyimajinga. Okitegeera? Abasajja bonna mwe bali. Revolution ye Cuba. Federo. Olina okubasomako nga tonajja mu MS okubaako ky'oyogera. Tufuna masimu. Okubolera babijirwa bwe muteeka ku chana atambula esimu nevuga njagala nange kunkyaza. Njagala MP nawanise debipande nedda sebo. Osobola okukola reference nga totunudde mu kitabo. Kati waliwo one time nze TV gye bayita NBS yankyazaako. Nga ndamu ababaka basatu. Kupano. Naye nenkola reference eziri current. Nga za current affairs za nsi nnya mu dakiika 3. Obwangu obwo butegeera. Naye nga reference ezo nzirese mu bwangu kubanga ffe balutendekanga nti ojja genda ku mukolo nga bakuwadde dakiika emu. Kati olinda kujjako muzindaalo. Woba oyagala okwogera dakiika 3 naye nga bakuwadde emu. Making sure nti otandise ne point ez'amaanyi. Ezigenda okukwata abantu mu babiro. Okiwulidde? Kati abadde oweemu nti yogerako linnya lyo n'ekifo ky'oyagala ovuge 3 ku 4 ng'abantu tebakoze eki tebakooye endulu evuge oveewo. Naye kati wano bano abakulembeze abaliwo okukola point yeetaaga dakiika 45 okumutegeera byaliko. Otwabakyazanga ku TV nga agamba nze saala kukyaza na muntu yenna mukyaza bw'omu naye nga debate kyeyo mukyaza bw'omu ku TV kitegeeza tolina content otya okukyalenjinga. So ffe ebintu twabiyitamu ebyo kati mbadde nkugamba ku TV okwo reference ze nakola 3 mu dakiika ezo entono ennyo nga ate bali tebanabitegeera kubitegeera nti byabaddeyo. Babaka ba parliament. Babaka. Amanya agenda mentioning nga tebagawuliranga nako. Okitegeera. Mukolo yangamba nti bijiro abo muleta mukola program. It's not only program mukola. But also it's a lecture. It's a full lecture. Okusoma kwennyini. Okwamaanyi kwennyini. Kati za basomesa banga b'ebyobufuzi. Bali basajja baki? Banywevu nnyo naye Sheikh Kakande naye ayina emirimu gy'abakolamu eyo. Kakande ndaba ndowooza yasomesa bano aba NUP. Obuzibu bamuwa ba boda bwe buzibu bwokka. Basajja bevugidde bajaaji zaabwe emyaka 18 ku 2 ng'obaza mu political lecture room. Obwongo bulimu ng'ombe. Enfufu yabayingira yonna mu nnyindo. Negenda ku bwongo ng'omuza mu kibalo kya byabufuzi. Oyo nayo ina birala byonna musomesa. Si buli muntu nti alina okusomesebwa. Omuntu alina okusomesebwa ebyobufuzi. Yali ku level eyesimbawo. Yali ku level eya administration mu kibiina. Kubanga okutekinga up lead olidinga bano oteekwa okubanga obasingako okumanya. Kitegeeza
kiba kirungi ne Kakande bamukwasa mu ababaka bano n'aba abo bonna beetaaga lecture ya Kakande okuva ku president okutuuka ku foot soldier w'oku gate. Kakande alina obbakwata actually nze alina obbasookamu nga tanaba kujja student we kubanga nze muri organizinga si mubi nze siringa bano abagamba mutwawukanye n'omuntu kati nze nkimanyi siri naye line gye nakwata tajagala ye yasigalawo n'agaakanzika kane Mungu y'anaamanya era siyinza muyisa mu gaali okitegeera manye tafaali lyaninako kati aba yetaaga kola ki nze ne mbasookamu esaawa ezi n'alyoka ajja beetaaga okuyiga ebintu bingi naddala fundamental principles ezisookerwako tebazimanyi. Kyogamba omuntu yeetaaga okuyiga oba n'okumanya ddi w'alina okwesimbawo era mu kifo ki oba bw'afuna miliyoni 8 alumba constituency. Omugaso oguteesebwawo ebibiina by'obufuzi kunekyalinga bakulembeze. Kati ekibiina bwe kibanga ensi etambulira ku bibiina ekibiina candidate gwe kireeta alina okubanga is a super candidate nga muteeketeeke ali superb, is well equipped with knowledge and information, alina confidence emala ye candidate omuteeketeeke amanyi ayogera ddi era naki kyayogera era wa okitegedde. Si kuddira muntu akutta omuzindaalo muli mu kwabya lumbe ate n'ayogera ebigambo eby'okuziika ku olwo. Omukolo oguliwo ogwakwabya lumbe kitegeeza omugenzi yafa dda. Naye kati ate gwe ebigambo by'oyogedde byaki byakuziika ku olwo. Kati oteekwa okuba omwegendereza ennyo obutatabika mboozi ezo. So ekyolinga alina lunaana lwe yeetaaga ogenda mu kibiina ky'ebyobufuzi bebonoonyi gwe tosangako omuntu fe tubalaba eyo mu byalo ng'oli alina ssente empitirivu naye nga tamanyi kyakukola bayitirivu bangi ne bazirira buliizi bwereere n'atafuna wiini. Kati nze ndi mu kunoonya ssente si nnyingi nnyo. Ogenda mu kalulu kano wakati we miliyoni 150 n'ebibiri zenoonya. Kakati ate benvuganya nabo banoonya 600 ku kawumbi okugenda mu kalulu ke kamu nawe kengendamu n'ate nkulaga nti nze zino zigenda ku suppressinga ziri oba gwe okekkereza si kukekkereza kumanya kyakkola naddi woyina okikola kumanya kyakkola kikyuka. So bano banyina ssente lunaana nyina wakawumbi kange bonoonye nnyo ebyobufuzi bajja n'aleeta inflation mu kisaawe. Naye nga inflation gyaleese teyingira box. Teyingira box kubanga tamanyi kyakukola sente bamutwalako ntwale bazikimba buli kaseera abantu baba bajjudde ewaka okitegedde bamutwalako ntwale tamanyi kyakukola. Kati jano lujiri wange gwaludde mu kisaawe tubadde ku luguudo lw'okutendeka bannabyabufuzi buli omu n'atandika okubuuka ng'alina gy'ava n'ajja n'ayingira ekisaawe kasa DP yagwa ebibiina ebi DP ne UPC kasa byagwa ekisaawe ne kivaamu ebyobufuzi eby'ekikugu. Lwaki nti bijula bw'omulaba ku TV eno ku TV era bamwetaaga eri radio eri bamwetaaga bano abajja abalala nga tewali dimandi yaabwe kubanga sibateeketeeka ayagala okuba mu kuyiga kagaali. Wali ovuzeko akagaali mu kyalo olwo kye bayita okukalinyira mu mayembe bakiyita batya niwabaawo okavugira muki mu miti gyako muno gy'otandikira eyo. Kakati ffe gye twava eyo bwe tutyo kati ogenda otuuka okatuulako kungulu
ng'obukodyo bwonna obumanyi tekayinza nakukuba kigwo naye katule yagala ave wali atule waggulu okugulu akuyise mu mayembe bwati nga takavuganga wadde awo mpulirira ennume y'ekigwo ekyo kyekise byobufuzi ebyobufuzi byaffe bijjuddemu abasuubuzi bijjuddemu characters endala naddala zino ezaava mu music ne byonoonekera ddala reasoning mutono ezaava mu music bana byabufuzi baawo wano naddala mu Central Region abasinga mitima gyabwe si mirungi mikuusa kyova olaba baggalira space tebagala muntu awagguza kuba bakimanyi nti wobeera equipped with knowledge and wisdom enkeera waliwo ojja mwesimbako kyava akuleka mu mbeera ya kifutu soja akukuumira awo ebbanga lyonna n'ebyessente abatayagala obibeeremu nnyo oba ogenda mwesimbako kyebeewala ekyo ne batazimba kapasite y'abannaabwe ate nze sikikiririzaamu nze nyinza okuba nze nga coach nga si Katonda yateekateeka nga siiwangula ate omukuba kubenatendeka nga yagenda okukola ki okuwangula n'ekirala nti olumu abantu baffe tuwangaala nabo balina obuzibu nti aba yakakufunako aka information katini nnyo ayagala akakozesa ate nga weapon okulwanyisa okumalawo okiwulidde era nze Busoga ebyo kyantuukako nina muvubuka nali naakamuwa empowerment ntonotono naneefuulira olw'okuba ZKIO asoma mateeka byonna nze abimukoleddeko ebisinga obungi naye se yafunamu ke empowerment kati ninyo nalowooza nti akoze eki agguse n'atandika okukuba n'asimulula emmundu ng'alowooza wakabi nnyo ate alina waali atagala butagazi okiwulidde so mulimu ebizibu bingi mulimu abalina emitima emibi naye era mulimu ne bana naye nga si nga tayambika yes kati we mwali mu byobufuzi nga mubitandika ndaba space yali nzibu yali ya mainstream olwali alesa oluteeka akaunti ya TikTok na akola analysis omulungi media nesinzirawo muyita n'omukubira essimu ng'olabya analysis mwe mwawaguza mutya wali okuga nti kati kampaguze bite wano kati ffe twabeera nga bw'ogambye nti space yali ntono nnyo nga mubeera mu press conference nga gwobeerawo nga wenyiga bwenyizi mu bifaananyi bwoti abakulu batudde mu maaso gwotudde mabega ne bafuuwa ebigambo kakati engeri gye twabeeranga mu kutendekebwa for example UID kati notice obeera oziweza kati naawe n'ogendako okutendeka abalala n'ogenda ku university n'ogenda ekyambogo n'ogenda e Makerere ate naawe n'obawa ogenda okulaba nga naawe obisobola ekyokubiri tugenze ku Raale waliwo abasookawo bakateneriza kakati olwana n'ogira mu abo kuba tolina linnya olwana n'ogira mu abo n'osabula eddakiika zo 8 ku 10 abantu wano banywa kacyayi bwebakola ki nga gwe bw'oyogera ne Raale tenakwata bulungi ogenda okulaba nga confidence yo naawe ekoze eki egenda erinnya kakati otandikira ku radio butonotono edda nga radio na TV byebiriwo byokka kakati osookera kuzimba mu FM eyo nebakukyaza naawe n'owolokoseza eyo n'owolokosa okiwulidde so kati rapo gy'ozimba ne banamawulire wano mu press conference nga yeekuyamba okuyitako ku TV ekola ki etegeerekeka kati waaka bwe tutyo twamutundanga era ne ku zino advantage y'amaanyi omuntu okubeera n'essimu yo kyokka kikumala okutunda ky'olinawo message yo neetuuka oli n'agamba nti kituufu okoza analysis mulungi okitegere buli muntu n'akulaba ku ssimu gy'olina gye wagula okiwulidde luli tekyasobokanga nga toli extraordinary nga tosobola kushininga nga tosobola naye kati olaba n'omuntu atalina magezi naye obusiru bwa buteeka ku layini okwo ne butambula okiwulidde so bwe tutyo twapenetratinga naye ng'olutalo lw'amaanyi space era nga yakulwanira abakulu tebaagala bayisa
bwalaba ngo bushininga nnyo era bakuteekako neutralizer nga bakuteekako neutralizer so bwe bityo ebize bibeera manyi otwava mu kaluuka 2021 internet yali baali bagisazeeko kati twatuukanga kukola press conference nga balina sindika text message ngulaba media center kuweza text zino ezaffe ezedda yalina munamulego nalinyumya naye nga mu kisawa amazeemu myaka nga 20 naga kati olabe bye tulimu kati edda bye twalimu ate nga n'amasimu tegaliiko nga press conference onoonya noonye n'otambula okuva katugambe ennamuŋŋoona n'ojja mu kibuga ng'oze noonya press conference tomanyi oba ina inabeerawo saawa meka naye kati muli ku whatsapp group bateekayo nti press conference ya saawa 5 n'omanya nti kunya asimbula ne ntuukawo ku 5 technology ndowooza agonzezza ebintu bingi naye ate mu Uganda kya nnaku nnyo gye tweyongedde okugonza communication ate gye tweyongedde okunafuwa mu lutalo byonna mu lutalo kubanga olabira ddala ng'ate tuditeriyotinze ng'esuubira okuleeta enkyukakyuka ate likendedde ate nga luli ate twabeeranga nalyo nga communication nzibu kati luli buli saaki mwamukolanga mutya mwalinanga simu eziriko internet ate ngozi kati mu kusooka ku office tekwabeerangako naye bwe tuyingira awo mu 2008 internet etandiikiriza okujakisa ekisinga bu internet cafe bu 2008 2009 kati waliwo ekitongole bakiyita IRI nekigenda ki providinga facilities eza internet ku buli kitebe ekyebyobufuzi nga baleeta kompyuta ne internet nga bagisasula buli mwezi nebeera ku kitebe kakati awo twatandika okugulawo zi Facebook account naye nga babakkiriza okubeerako ku kompyuta ezo kati kisinzira arrangement y'ekitebe kati ku DP nga buli omu tumuwamu eddakiika 3 ojja no 3 omulala n'addawo n'okeberako ku Facebook yo n'osomasomako by'osomyesomyeko n'ovaawo okitegedde omulala n'akola ki omulala n'addawo bwe bityo ebyabeeranga nga tewaliwo communication yene ey'ekirindi nti osindika message yemu buli omu n'afuna kakati n'enkola y'okusindika message zino ordinary message ng'oba olina lisiti ya bannamawulire nga bali mu kitabo kati oba onooba olinayo press conference mukubira omu ku omu omusasi wa NTV nemukuba omusasi wa WBS nemukuba owa CBS musooka ku listinga TV meka tezitwetaaga 5 radio meka 8 empapula meka 5 full stop mbakubira ikira ne baba naye kati simanyi namba ya monitor naye oba omwetaaga era omufuna era ngenda bugenzi ku line naye kakati sibeetaaga nnyo tobeetaaga nnyo era kati sina namba wa radio gwemanyi kuba kati ebya radio byefulumya nange mbyefulumiza bwekiri fena tuli mu market yemu okiwulidde so obulamu bwagonda naye ate olutalo ne luzingama luli mwali serious nga technology mutini okusinga kati kituufu kabanga kolwanye mu struggle otuweyo eri mu filimu no zabazita scenes vita zobadde muzogamba nti eno vita baba yamanyi kwa yanga musajja yagamba nti emyaka 25 lwanyisa General Museveni naye atubulireko ku ezo vita ze yali mu koeza yakoze eki naye n'agira nti badde y'amaanyi namulabye n'okusimattuka namulabye na comment eyo ndinga yagirabye ngagamba yakoze ekyo yatubulireko bye yakakola ninga kati oyo mutandikirewa for sure oyo mutandikirewa kati kankubuulize ekisooka the age of 17 nalonda bakiriza okulonda ina bawa myaka emeka mu 2018 nali 17 nolonda nenonda Dr. Besigye at the age of 17 nga njagala change kati ye ku myaka 17 yali ali biki ku 17 ejo wali yagala change nali njagala change wali mwenye emyaka joka wali olabye nti era nagobwa ku kyalo
kye bayita ekyekigumba. Ekigumba Masindi kire kyali district ye Masindi eno ku kati Kiryandongo kweyo Gulu Road nengo bwayo kwe kuyingira e Kampala nga bagala tukwata Emboleto opposition abaana bagala kuyingira Buyeekera RDC we Masindi yatugoba ku kitundu nali mbera wa mwennyinaze okitegedde ku myaka 17 waliwo ebibimbo ni nalonda Dr. Besigye bandi wagoni si bandi wagoni waliyo bitegeera bulungi kati yambuulire ku 17 yakola ki ate nga newandiisa ku 16 kuba twewandiisa mu 12 ne tulonda 2 gumu okitegedde kati oyo niwe mbasongeddeeko kirala kyonna ekibuuzo kyange tekibadde kyoyo ekibuuzo ekyange kiri ku vita ze mubaddemu zobaddemu vita katugambekalakasa nti atuweyo ezo zaganti yali yabulabi ezo vita nyingi kakati kamubuulira oyo ayagala okumanya oli omumalirizo yali akozeewo ki oyo mumaliriza kubanga ate ebirala bingi naye muwaddeyo ekyo kyokka 17 wali omaze okulaba obubi 17 zinali njagala gavumenti ekole ki ekyuke ne bakugobane ku kyalo nengobane ku kyalo nali mbera wa mwennyinaze ndi ku buko ne bangobayo ku buko okitegedde kakati nno waba nerijjako ateekwa okumanya kakati kyogambe ekyo kyanjawulo nnyonjo kiba kya gwe 2 gumu omanye embeera yaliwo nga ne Joseph Konya akyali wali atuuka ku Kaluma obadde ki Joseph Konya agikuba wali ano pyara etandika kano mande be basajja ba Besigye Kyakabaale jukira bakubi ba mundu jajja abamanyi yali na beruweero emboozi weeri etandika ekongo 2 gumu oba wali mu Nasale simanyi kakati fo tuvangako abaawonawo mweyo time sebo oba wanga ranka zaabo abantu bangi nze nina abavuka bemanyi siddanga mu kubalaba ne kakati n'olwaleero 25 years siddanga mukola ki kubalaba betwali nabo kati biki byongamba kati ddamu ono omulala ono kati oyo omulala oba simayina kumanya kati vita esooka obangi mugambe nti yali mu DP twali ba Haji na Santege Sibagala nga tukubagana ne Dr. Semugere ne tiimu ye 2-5 tukubarale ku State Square mutemulabye na ku byabufuzi State Square awo twakubangawo zirale nebigambo nebifuuyibwa jajjanga tanaba kuggalawo tukubarale ku State Square kati DP eteeseteese Semugere naye nga Haji aboolebwa naye nga yasinze eggaali bino by'eggaali si byanaku zino twalina eggaali ng'erimu ne batuuni twalina eggaali ng'erimu n'ebikola kakati tuleeta Haji laala ekutte bweti bamugisha muntu bali awo baani bonna babeti kamya banandala mugisha muntu yali avuddeyo majo yali avuddeyo ali mu FDC mu agenda by then abakola FDC olwo ng'anyirira bwati yakava mu gavumenti ni Ajibadiru Kigundu ono yali national chairman Kigundu wa Bank of Uganda kuba Semugere yali ayise klasi eyo nga nayo weeri kakati twafulumeno ku Jinja Road fene Haji n'eggaali yaffe netwetoloola netutuuka ku Mapeera kati awali Mapeera lulite yalingawo netwambuka State Square then netukomawo obukubo obwo bwali tebunafuuka wanuwe obuli waggulu wa State Square obutegedde eringa ku CPS kati netukomawo bwe tuti kati badiployinga abayaayi nga baagala Haji abayingira yekka mu nkola ey'omunyooma n'omuti obuwola n'okumukakanya naye tugenda okwetolola wali bwe tuti ngalaala enfudde
Ngarara enfudde yimiridde. Abantu basooka kwaniriza Haji. Kati ne tujja we tuyingirira. Engumi yavuga awo. Oli futu soja obudde obwo. Ate nze yali ADC. Wali ADC. Bafutu soja nga bakola ogwabo. Engumi yavuga awo. Waliwo bakanyama tugamba tuyingira. Engumi yavuga awo. Era twafunawo bakazolite babiri. Side ya twafunawo bakazolite babiri. Bali bafuna bakazolite mukaaga. DP ku DP. Semogerere ku Haji. Omukono gwavuga tenti ne zisituka. Kibuyaga yennyini n'akwata tenti ne ziyuguma bwezi ne zikwa paka lwe twamutuusa wali ntugaye wetuli. Wetuli. Yali talinamu wali nga tosobolawo. Twafuna bakazolite babiri. Okitegedde? Kakati eyo vita mu kiseera ekyo yali ya civilian naye nga vita ne tugimala era bwe twaddayo for review tugamba olutawo lugenze lutya ntulaba wabadde gaps but mwali mulwetegekedde nga musimbula mwamanya twalina ba intelligence ku siini naye tebatuwa mawulire majjufu bulungi ne tujja nga tetwakoze eki tetwabaze bulungi ekyatufunisa bakazolita ababiri naye era twaluwangula manipawa gye twalinaawo era twalukola ki kati vita endala yali era mu DP awo mu kooti tulwana Ssemugerera oyo kubajjukira twali tuvudde mu referendum ya 2005 tuzze mu nkola y'ebibiina gavumenti egamba muwandiise ekibiina Ssemugerera tayagala kiwandiisa olw'okuba ye takyalina public appeal kati fa Haji fa balina vibe nga tuga tukiwandiise ffe tugende mu bantu tunyonyola abantu Ssemugerera n'atuluyisa ne tumwambala kati waliwo omusango gwali ku kooti ku high court yawo tukiwandiisa tetukiwandiisa kati kooti nga bweggwa bweti omukono guba gulina okuvuga kati muka Ssemugerera nga tukatwala kaguddeyo mu kooti yawo okitegedde ebimeeza tubirinnye era nga kooti bweggwa Ssemugerera bamuyise eri mu mulyango gw'abalamuzi okumuwonya eggaali naye eggaali gye bamuwonya ya DP nga naye wa DP atuluyisa tulaba atuluyisa akaddiye okiwulidde atuluyisa ffe ne tukola ki ne tumwambala vita yawo nayo yali nzibu ku high court lwakuba kati ebintu bigenze bikyuka kati security y'amaanyi biki naye ffe mu kooti twalwanira mudda mukono ne guvuga mu kooti ate si Buganda Road high court ezo zonna vita tuzibiseemu eyo ne tuvaayo tuzze tuzzaawo kati 2011 Mayijaji yali yagaana okwogera amannya ge amanya ge emyaka gye kati tumupepeta tugamba naye jjaji ono alina emyaka emeka ebintu byanyumya by'abantu bakulu naye asala emyaka tava mu 68 luli abeera 67 ate omwaka oguddako n'aba wa 66 jjaji ono biki kati tumupepeta okuva Kyamate primary school tugamba omwana ayingira Kyamate primary school mu myaka egyo UID ekulembeddwa Bijirwa nga nze yali vice president Brenda Nabukenya omubaka weruwero kati woman MP ne tumupepeta tugamba omwana wa primary mu kiseera ekyo yabanga wa myaka bwegiti naddala nga ava mu family njavuyavu tiyatandikirangawo mu budde bw'omubala Kyamate n'omubala Ntale n'omubala Dar es Salaam n'omubala DP n'omubala UPC n'omubala intelligence officer UPC n'omubala Fronasa nga tulaba omusajja mukulu kati ne tumubala netiwaaka ya Federo Castro
yagizimba ddi netumubala Frelimo Mozambique ne timu gye yatwalayo ey'abakoreta nga bwana buto ne muganda we Sale kati bakyaliwo bana waliwo omulala awo Brigadier Mukyoli bwati ne tukibala tugamba muntu ki oyo afuna ekirowoozo ky'okutendeka banne obuyeekera ku myaka 2 tekisoboka ng'olidinga banno ekyo nenyo ku 3 ng'ate oli vibrant nnyo oba waaga wa 3 tugamba musajja ono ng'alabika nga omusajja omukulu netupepeta tugenda omupepeta kubanga agamba mu 6 Fidel Castro amuweereza ekirabo ekya Pisito ng'omuvubuka ali vibrant mu revolution akiweereza ng'ayita mu Che Guevara. Jukira Che Guevara bamuleeta akola ekicuba e Congo awe ekigambo mu Cuba wekiva tyalesa abacuba yava mu ggwanga lya Cuba nga ye mukubi wa mundu ekigambo mu Cuba wekiva yalesa abacuba kati Mobutu Sese Seko kukuwaza banga amuleeta akola ekicuba yajja ne ba commanders be 14 agenda tuka mu magye ge Congo tebalina discipline tebalina command and control embeera mbi tebalina ddagala resources bazikozesa bubi tebalina equipment ngo utalo tebalusobola ne batunula awo nga terutambule bagezaako ba training bafuka abasikala abategerekeka nga bali mu byandongo n'akita naddayo e Cuba kuba yekye yali revolutionalist wa kabi nga revolution yagitambuza mu nsi yonna naye nga ya mundu ovanga ku basajja gwe kakati Fidel wakuweera ekirabo kya Pisito n'ogireeta e Uganda n'ogiteresa Saida Bumba ebyo ebijujulu by'ebiseera ebyo ono wena kaseke oyo byebijujulu by'ebiseera ebyo Saida Bumba n'agitereka kati ye ng'ali muki by then bagimuweera yali era mulwanyi anti bakuteresa ekyokulwanyisa nga toli olwo yali yatandika okukola recruitment netugamba musajja oyo tekisoboka abanga mu 3 aba asajja kudde muli notice zammwe tugatta omanyi bwoba okola intelligence ogattagatta tugenda okugatta bwe tuti ne tunyiga plus negative biki equals tugamba musajja mukulu atulimba naye tayogera myaka fune tumuwa gye twalabanga gye gimujjamu mu 2011 twamuwa 7 mwegi nga watukira 2016 aba afulumye gundi kali akawairo nga tekana bava aba afulumye kakati ne tumukolera amazaalibwa agasooka gali ku State Square yawo mwamukolera amazaalibwa agasooka gali ku State Square nga mumuwadde 7 gali bulade Brenda era yali komanda kwolwo isikati ne bazisika kechi mwajiretawo sikati ne bazisika abasika baite babera waba bali ababera round yali eri yedde yalinga ko twali tucha bali batandikiriza olwo okubifingawo mwakera ku macha na kechi twakera ku macha na keke olonga tuvudde mu byawo ko tuwaka ebyo mbibuuse no bibuuka okutuwaka ya 2011 eyo twamalira na Kasongola saagadi nabyogerako yo gye banyumiza babasubira ne Maunga yagala tateese n'omusajja akasimu bakaleeta naye olw'okubona abuuziza vita zenjagala omunnyonnyola kati omwaka oguddako keeki tugitwala Masaka mwakuza birthday like omwaka guno 72 73 mujitwala Masaka mu Nyendo Paul Kayihura yali yeetegese Allah yali yeetegese Kayihura yaleeta baasi ezo
ez'abasirikale ne drone 3 ezirimu abayaayi. Tutandika omukolo mu Nyendo. Happy birthday. Happy birthday Waike. Obuyimba tubuyimbi. Ha! Yinuka ne zitandika. Arrest that one. Arrest that one. Hey! Omukono gwavugawe dakika nga 8. Bakuvuga nani n'abayaayi n'abasirikale? Ati abasirikale babakwata naye omukono nga gwina ovuga kwanza. Tibakutwala nga civilian. Am I a chicken thief? Abia koko kubatwala bwe. Netwesikaawo kati otwalo nkingira otwasalira keki nga waliwo amayinja nga gano getulina wano. Tugenda tufuna obuzibu. Ejinja litandika okuvuga. Abantu bakuba poliisi anti. Akatale kabimba. Kati ejinja unfortunately erya hardcore nga terisosola. Omusirikale oba. Obe. Kati yo drone esooka eyiika endabirwamu. Mwagiwe ndabirwamu. Yayiika. Bakubina ebyennaku zino mu drone y'entruti. Twagiwa ziri eza bbulu. Olai kati wazirabako. Waliwo drone za bbulu zibayitanga ez'abeesigi. Twagiwa endabirwamu ng'ejjudde abayaaye muli bweti. Kati bwe tugiyiwa endabirwamu abayaaye babuukamu bonna. Abakola emibiri ne giwola ne gikula. Balina nnako. Ne babuukamu nga tekyabeerekamu. Naye nga tukyalemeddwa okugiyingira. Ng'omukono guvugirawo. Kwata nnyoko kwata kitaawo. Kati ngenda okulaba ejjinja eri hardcore teryawula mu poliisi n'ali ku struggle. Nga lijja buzi. Kati nga kyenina okola kusarendalinga. Okyaganya okuteeka mu drone. Naye nga waliwo abaana babiri ate nga ba junior babanywedde. Kati nga bwe mbaleka ne batagenderako senior. Bagenda kuggwamu nnyo amaanyi ate tugenda kuvumirirwa nnyo. Nensarendalinga. Nete kiba kubecho. Baite bantwala. Tuyingidde drone. Kasita bansalako ne banyingiza drone we nesimbulirawo nga teri mundabirwamu. Nesimbulirawo. Naye okuva mu Nyendo okutuuka e Masaka poliisi awo. Firimu yali awo. Mu drone munda. Munda. Abayaaye baali muli baakubaffe. Awe bankubira kati ya gasi akayonona eriiso lino. Ekyovolaba limyufu. Nakati tiya gasi akyantudde muli mu maaso muno. Era bwe vuge muluka erimu aircon neteekamu air conditioner bwenti. Amaziga tiya gasi akola ki? Ajja ne bwe ntuuka mu environment ng'erimu aircon. Nze tiya gasi yakola ki? Yajja nakati mwali. Kati bankuba tiya gas pepper spray yo close range bwati nga bwe tuli wano nengira nenkujjako Allah kakati ebimu nembimira ebimu nenkola ntiya ngendo tuke Masaka ku poliisi nga simayine wentuuse bakujjamu basindika busindisi tomayine wolinya kuba tolaba ne bawalula paka mu kaduukulu nga tiya gas yafumuka bufumuzi bwati ne bakasuka mu kaduukulu kati yali vita sebo. Yali vita era mu bitabo byange nja giwandiikako kubanga ffe twali twasayininga ntotwala bwotyo totwala nga civilian. Omusirikale wakiri uniform ogitwala ne bagitunga kati ate batwongedde ku misango. Leka naawe ffe ne ranka waliwo omusirikale gwe twajjako ranka. Obadde ki? Vita yali kiraawo yali kamwocha awaliko birwawo awali city oil wano nga ku owa Mandela awo kati omuntu ayitawo ennaku zino ayinza okulowooza nti ezo property zibaddewo ebbanga ddene. Twali tutaddewo ko vita awo omusirikale gwe bayita Ruweza omumanyi? Tomanyi Ruweza? Simumanyi. Kumuna mawulire nga lwaki tomanya Ruweza? Simumanyi. Ruweza omu ku basirikale abayise mu rankisi zonna eza poliisi ennaku zino bangamba ndowooza commissioner
atula naguru ku headquarter commissioner mu office ya director operation mu kiseera ekyo yali DPC w'ekira okitegeera nga mayinjaga asatu mukono gwavugaawo nga zo ku dispatchinga crowd ranka tetwadduka nazo waliwo omwana bamuyita kitagenda po yakwata ranka ya Luweza nadduka nayo negayirira ate muleete ranka yange ate yegayirira twali tufiiridde waawo muti mwali mu bino ebyakakati nti kasita wayaye bajja buli omu ateekako njabala ebino byaba n'abatiitiizi era nze ekyasinga okunkola obubi mu nuupu bwe butampa opportunity okusomesa activism yasuwa omukisa gw'otalabanga okusomesa kubanga twali tufunye abaana abasobola okulwana nga beetaaga just kubabuulira kyakkola mu field ate nga tuvaawo tutya because oze ne 99 tugirabye ne tumanya tulina abasirikale 12 fe abatandise tuli 8 kanistan yemu tesobola tuddusa tusooka kulemerawo anti bino ebyennaku zino byakukola mawulire naye nga tuvaawo tutya gwe tewalabanga ttiimu y'abeesigye jabeeranga nayo nga balwana nayo okugijja ku mmotoka paka ku musirikale asembayo abo banankanya abo bamwijjuke nga sebo tebajja ku mmotoka omukono gumala kuvuga paka kwasembayo nesigamba nti 99 yemweze nemufuutuka emisinde emmotoka y'omukulu nesigala nga njereere kati okwera okingirayo nekibanga kyekimutaasiza ebyo byannaku zino mbu tuli mu struggle omwana lanka yadduka nayo kaka netugala tufunye obuzibu musango katale mugaseko omusango omulala bagoba kitagende bisindi kati naffe kenyini bakomanda ne tutwala obuvunaanyizibwa tunoonyera nkayo musajja ne tuzinoonya kitagenda naye byali biwanvu gwe era ekyatuyamba kyova olaba abantu bonna si babi mu struggle buli muntu alina waayambira kati ate embidde yatusomosaawo si munamateeka nga mukwano gw'oli amumanyi bamala bonna makerere yali guild president we n'atuula naye mbidde yawooyawooye y'ensonga naye yali nzibu nnyo ngetugobesa ne mu ggwanga kyova olaba nze sivuma muntu 100% mbu talina mugaso ekituufu alina waasobola okukola ki okutaasiza mbidde yazanyaawo kuba ye generation ya Luweze Makerere okitegeera kati awo ne tuvaawo yali vita nzibu nnyo musajja adduka ne ranka so eye Masaka njikubuulidde kati vita endala 2012 tuvude mu kaluka 2012 Uganda eweza emyaka 5 nga yeefuga kolo gwali gw'amaanyi nnyo jjajja taddangamu nagutegeka wano gwali gw'amaanyi kweri eya birthday byagwerawo nga bamaze obayoola e Masaka mwaddamu ne mubiyongerayo emyezi 3 nga ndi Masaka Central Prison obadde ki ennaku 9 ng'oli mu prison akakakomera we batwala Eddi Mutwe banankanyi gye bali bakirewo Kivumbi si be basooseeyo nze ndi obi weeyo myezi 3 nga tuli eyo okolera jjajja mazaalibwa kati jjajja bamugamba abasirikale banyiiga nnyo nti obwana nga bukumanyidde nnyo tubukoleko mu kiseera ekyo omuduumizi yali alonda Nyakairima okitegedde nga yagaduumira nga baagala bo batukoleko mu nkola y'ekinamagye kati jjajja ng'omukugu n'agamba age that is age even us we did that kind of nonsense during our time tekibataasa baali bagenda tulya bubi nnyo oluvannyuma luva mu kkomera eby'emyaka ne mubyesonyiwa
kakati okuliza jjajja amazaalibwa kwakomaawo tugana naye wannaye jjajja kukyemyaka tumukole ki tumwesonyiwe Katonda y'anaamanya nga bannayuganda nabo basirise kakati ngende Kololo jjajja akuze emyaka 5 ejja Uganda eweze emyaka aga ku mukolo gwennyini jjajja nga waali oli kiriyadi yalina abakulembeze 14 oli kiriyadi kulisti kuoli nze nafuna bufunyi kaadi ekuyita waliwo gwe bayita ne bakuwa gwo nakozesa ya Nobert Mao ate abakulembeze b'ebibiina baabayita naye nga ya VIP okitegedde nga ya VIP emalayo wali eri n'ogenda mu mmotoka yo kakati nze gye nakozesa eyo ne nkunumba ne ngenda ku mukolo ogw'emyaka kuliko abakulembeze b'amawanga 14 ba Mugabe bonna bali awo ba Kagame okitegedde emyaka 50 bonna bakaliba ku lukalu lwa Afrika b'omanyi Bashiri yataaliwo ne bano bangweso yali abayise buli kaliba nga nakyembaliro mumanyi ye yali amuyise ne Federal Castro nga aweereza omubaka okitegedde Papa aweereza omubaka mukolo gw'amaanyi mukolo gw'amaanyi esuuti ogijjeeyo besuuti eri eragirwa ngenda ntuula nasooka kutuula mu tendi y'abazirwanako bano nga teri wala nnyo ngenda okulaba wentudde si weewo naba wansaba kaadi yange n'agitunulako bw'ati nankyusa venue nenziramu nga jjajja mulabako awo tandi wala nga tandi wala nkutte olupapula wange olwa monita mulimu manira eriko ebigambo byange okiwulidde byentute ku mukolo ogwo kati nembaza omukolo nali ngiwandiiseeko ng'oli ku lisiti nga ngiwandiiseeko obubaka bwenzize nabwo obwange ogenda kwogera oli ku lisiti abagenda ate manira babaako ebera speech we are tired of dictatorship we are tired of NRM we are tired of ogenda wanika nga ngenda kiwanika kakati nkizize kitadde mu monitor ntudde awo tukubye emboozi y'eki-VIP abantu besunze omukolo bali emboozi eriwo yabakyongoozi njitabyemu naye nga nino kadogo atudde wano niabawo munamawulire amanyi yaliwo obusava nantunuulira nagamba yibigirwa people yali wano kibadde kitya bulijjo mbega kiki tamanyi kindeese mukolo nga gugenda mu maaso bafuuwa ebigambo era twava mu mikono gy'abazungu abakulembeze bonna batudde bonna jjajja naye ali awo abesefusi bakola bati omukolo guliko abakulembeze 14 ogumanyi ne bwabako yekka sekyuse bayamaanyi kati mubaze atandika okwogera bwati bamuyise alinya ku kamotoka akamulambuza nasooka muleka kulambula nnyiriri nazimaliriza kati yajja atandika okwogera n'ensikayo ekyo kimanira kyange ne mugamba we are tired of NRM we are tired of dictatorship we are tired of nepotism land grabbing mukolo siguyiyemu amazzi jjajja abiraba naye jjajja mukugu bw'abiraba bw'ati n'asomako sekendi singa 2 n'abijjako amaaso n'atunuulira kati owana tonowana oyo muzeeyo akiraba naye amawulire gakipinga gakyuka jjajja gamuvaako ayogerera nga waliwe jjajja gamuvaako gadda ku nze obubaka obwendeese banjoola ate kwesiga kisitwaggo guzo lwaki ndijjeno situwago kati jjajja yatataganyizibwamu kati ni mu speech ye n'agiddako n'asigala nga afulooyinga abakulembeze bano abazze okubeerawo nga Uganda ekuza emyaka 5
yali etya era nabo bakiraba nabamulisa omulimu bemuli nabo mu VIP abo beesooza banyenya omutwe era nabagaa ku mukolo tekubula basiiwuufu kakati banjoola bwe banjoola bandeeta mbirimbiri mukolo nagunyenyamu katini nga njagala guyuwa ne gugaana omuntu omu mukolo oguyuwa sebo oba weetegese bulungi kati banjoola bandeeta emabegeena awali emmotoka z'abacyongoozi ezitazikira bantuusiza ku yajjajja ne bampisaawo paka ku yakagame eyali eddako awo bonna batudde mu tenti kati omusirikale gwe bantuusizaako tebaamubuulira keesi endeese omuzinga ogunkubye tebaagumugamba bali we banzijja eri batuusaawo ne baddayo batereze embeera kati ono yali yandabanga ne Haji Sebaggala nga mmanyi kati engeri gy'atamanya muzinga gundeesezza yanyumyamu mboozi awo nejjukira amasuuti ge nali nkubye nga nfaana n'obusajja obubeera kumpi n'ejjajjaawo nga kumpi ffe bamu ngenda okulaba alobye naye nga bwe sikuba siriki wano waduka buddusi nakuba siriki ensooka zijjako ekooti nenkuba siriki naye nga amawulire gangoberera olwo omwana wa monita n'obuzaava nga baagala sitore nensooka nenyingira abantu abangi nemanya kati bondayika ngenda obuzaava nanemerako neneeyongera mu bantu nensala yanemerako sebo paka yantuuka kunagamba nkimanyi oyagala kubwaka naye esooka ompe sitore eno bubaka bubadde ki kigendererwa kye nemuwamwawo sekendisi 4 nenjuza naye nga alijazere ekikute ekiraze BBC ekikute ekiraze nga nze obubaka bwange butuuse nenjuza kati yo risiki kumpi gye n'akasinga okuteekinga era nze mbadde ninda owona otya anti omukolo babakutwala ne banyonyola omusajja nti ono abadde akola bino wandiba ne kakati wandibadde okyaliyo sikufiira obulamu bwennyini direct kakati activity eyo bwe nadda ewaka namala nenfumiitirizaamu naye ekimponya baali bize okumanejinga abapresidenti 14 mu ggwanga abaku delegations ez'enjawulo kugabya baali bize nnyo bonna security agencies zonna nga ziri extremely busy nembulira omwo naye okusinga Katonda yasinga okukola ki yasinga okukola kati mu tenti okumanya Katonda yatutambulirako mu tenti mwe nasooka okutuula mulimu omusajja aleeta sitore ya Goliath ne Daudi mukunyumyanyumya Daudi yagwa mu mpologoma nezimusisiriza yagwa mu mpologoma yali Daniel mubamu omusajja aginyumya Daniel yagwa mu mpologoma nezimusisiriza tezamulya nga situation gyali mu kunyumyako ye mission yendeese nengamba kiki kino banna nkoze ntya nkole withdraw oba ngume nenguma nenkola mission sebo nawona oyina Katonda naye story y'omusajja oyo yennyini gye nalimu wali mu mpologoma empologoma nensisirizako bweti nenjuza okitegedde kakati omukulu eyabuuziza vita action pact zetwakazanya neyo mweri waba agisobola nga mbuulira n'okusemberera obusembereze kololaawo nga toli ku listi yaabwe kubanga era saali ku listi naye nalwana nembeera ku ki kuba n'abakiriyadi ebyo birabina bukugu bwa lutalo n'amagezi gakosa ofuna kikadi kya bona bukugu bwa lutalo si kuduma budumi okikulu nali njagala kutuusa bubaka bwatuuka kati ate bano waba aneekalakasiza ekololo yekyangira nateete ne bamusootingira eyo obujego obuli mu sitwago y'ennaku zino kati eyo risiki ogisobola
sigisobola ng'omuntu aziale azi 212 jukira nakava mu komera ly'emyaka gy'omusajja myezi 3 naku 9 mukakomera akafu akazi kati ate nzemu activity enzibu ennyo yate yali ya CMI ye handling emisango module bali balina kusooka kujjamu nanjala nkakasa watu sowa kuona so ebyo byonna twabiyitamu kati ebyeno waggulu nga tulina NUP Saga na Binyonyi nazo nayo tuziyiseemu okutandika people power biki okukola declaration ya Kyagulanyi Ssentamu kuba twagikolera Namboole natwala ekipande nenkiwanika nenangira Kyagulanyi nti ajja kwesima kuba president. Namboole ngogezera mpira ngeze kula mpira ku Super Sport 3 nayitako bwatadanga mukubira ku Super Sport 3 gyomanye ensi yonna gyeraba ye channel esinga amaanyi mu sports. Bobi Wine for President 2021 abakamera ba Super Sport zonna eza wano local ne international naye Super Sport 3 yali eraga omupiira ogwo omukulu ne mubira akalanga akamaanyi ako naye ng'okubiyisaawo ebipande ebyo okuwa outsmartinga security omanyi kyekitegeeza omanyi obukugu bwe twakozesa kyovula batuli bajjeno sebo kyova ngamba luli nti ne bw'olaba security engeze mu kitundu osooka n'olaba amaanyi gaayo esobola okuntwala oba tentwala. Nze bwe nzija wano era luye mwali mudduka wano nasooka kubuuza basirikale ki abali awo nti waliwo alina pisitemu n'omukyala naye ngamba abo tebakimyenzi era nasigala nywa juisi wange abatiitiizi ne baduma naye ngamba CID abo babuno obuntuntu nze bwemanyira nti abo bankimye nga 99 ezo ziri wabweru waawo nga zipakinze omanya nti bakoze eki bakukimye naye n'okutwala kisinziira kati ate mu bya obalanga nnyo capacity ekukimye naawe gy'olinaawo ekisooka togezangako okwekyanga nga tewali kamera tomalanga budde you comply ekyokubiri togezangako okwekyanga nga tolina support force okkiriza mangu ne bakuteekayo bagenda kumenyera bwerere omugongo nga tewalina evidence comply onewo okwolwo kyovalaba kati NUP efuna bakazoli tebangi nnyo sibateeketeeke sibateeketeeke kati nze Kamuli abaana 5 baggala ekibuga ekyekamuli abagizi babigirwa Moses batano DPC we Kamuli mu kiseera ekyo bali bamuyita Madrid emirimu gyamusukkako nga nkozeseza ekibuga ne kiggalawo paka lwe banta nga tewali mulimu kugenda mu maaso kuba bakuba tiyagasi n'abaggwako ne bakuba amasasi ne balaba nga gakendeera olutawo luganya okola ki okugguka ne bagamba ekyamazima tuta omusibe otherwise tetujja kumalako kati kye bayita activism alimu ebirungo naye bino ebyokunyumya emboozi so mweyo embeera bwe bityo bibiri kati ebirala tujja byongerako nja mwongera naye asooka awookingeko ebyo abifumintirizeeko afune wanteeka